Yes, for TV jinkwaniriza gwe na followinga gwe ne subscribinga nonyiga kade tuwakola kyamanyi okubanga wa subscribinga nonyiga kade wano bane updates ezina value bana amawulira gaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda ne nkugamba nti ne comment section weri awo wansawo ntero baka mu comment yawo wansawo atosikalenga ofollowinga for TV yuji Omukunja Ataseera ensonga zongedde okubanga zitabuka mu nsonga ya Halima Namakuula. Halima Namakuula yakyegaana agamba nti banizisogangako Omukunja mulekerawo kubinsibako kubanga saazi wetegeeza obungi ku social media amawulire agatambula bantu bangi bakola ki bongedde okubanga babikujiza nga bagamba nti Halima alina kyamaanyi ku bulwadde obuluma Omukunja Ataseera obwo bwamulumbye nti eddogo ayinza okuba nti yakoze eki mu yalisindikidde mu monkeypox fenga fa balabi mbu tugambe nti monkeypox yaluma Omukunja Ataseera naye ng'eddogo yalisindikidde omwo Halima yagamba tayinza kuloga Mukunja kati ng'aloga waaki yagamba tayinza kumuloga ng'aloga waaki jjukira bino byonna byatandikira ku ssente za ssako obukadde obunamu emitwalo 7 bwe byatandikira mpaka nakaakati tebiggwanga nemanyi ebintu byaggwa naye tebiggwanga kyokka Halima yalaganga ebintu ebyaggwa kati simanyi kubanga bino monkeypox birumbye Omukunja Ataseera akaseera babadde nga bakola kibasikangana omugwane Halima Namakuula ebisesinga oluusi ebizibu ebisinga muna emanyi okwesumba kivula ebisesinga omuntu eri omuntu ayinza okugamba nja kutta kati omuntu oyo n'afa ebintu kati okufa kuba kujjidde mu kaseera ng'obadde ogamba okutta omuntu oba ng'obadde omwoyo kiba kitegeeza poliisi eba egenda kukukwata n'obeera muntu yafudde ebirwadde bye oba owedde obanga suspect kati awa simanyi Halima yewereddeko Omukunja okumuloga kyeneebuuza yali amuwereddekokko kuba esaazi nebinabena bisonga mu Halima Namakuula buli kimu kisonga mu Halima Namakuula ku bulwadde bwa Mukunja buli kimu kisonga mu ye olunwe balusonga mu ye olwensonga nti yabadde n'obuzibu ne Mukunja Ataseera tuva ne Mukunja Ataseera yavudde ate nga gwayogerako ng'agamba nti agezaako kubanga amwetonde ne Halima aganye okubanga amusonyiwa era asabye bannayuganda okukola ki okumuyambako bamwetonderekokko Halima Namakuula asobola okubanga amusonyiwa Mukunja yalaganga nti naakimanyi Halima Namakuula yakola bino omanyi kale eddogo gyeriri naye ati n'ebirwadde gyebiri nga si bya ddogo kati ekituufu kyekiriwa kubanga ye Halima agamba tasobola kuloga Mukunja olwo ng'amwagaza ki kyekyamaanyi nnyo onaawulira bintu bikyalanda bikyatabuka naye nga mikwano gya Mukunja abasinga bagamba Halima alina kyamanyi Halima yeewakana agamba naye sina kyemmanyi temunsibaako matu ga mbuzi kundiisanko temunsibaako matu gaki temunsibaako matu ga mbuzi kundiisanko abigaanye agamba naye sina kyemmanyi ku bulwadde obuluma Mukunja aba ayagala okuwona agende mu ddwaliro kuba Mukunja naga aludde ng'agenda mu ddwaliro kuba aliwo ekifaananyi ekyafuluma nga balaga ali mu ddwaliro baali mulago ebintu bya Mukunja byo ekyamazima byo binnemye okutegeera ate mwano kyebijja bitandika okugjako mu mawulire tibanyi musajja batawaddeyo nga ebirwadde bimunyuunyuuta mukasirise ng'ebirwadde bimuluma okufaako obufi kati ensonga zeezo ongera okubanga mugifollowinga ngenda basaba mumusabire abali Canada mu Toronto Saudi Arabia mu kibuga kye bata Riyadh abali mu ggwanga Uganda Kampala mbebaza ne bagamba nti mungera okubanga mumusabira asobola okubanga atereera Mukunja Ataseera kubanga bo obulamu bwe bukyafuukuukira ddala munange byebyo bagita Fadi TV gimusubscribinga ate munyegene kade batumide kapali mu ggwanga eryayira Kabagidadi embebazi ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga musubscribinga ensonga zeezo birwadde bikyamuluma okufaako obufi ono yeewakana agamba talina kyeyakola naye ate abafaanizi ba Mukunja Ataseera balumiriza bagamba nti alabika alina kyamaanyi ako birwadde binuma musajja mukulu ono yina sikini efuukuuse babita monkeypox
abasinga bagamba omanyirye chickenpox ne monkeypox zonna ndwadde za nsusu ne bagamba nti chickenpox ebiseesinga oluusi atera okuwona oluvannyuma lw'ennaku nga 5 oluusi wiiki ng'emu bw'aba asobola okuba nga awona asobola okuwona mbw ate yekka oluusi kale basikininga ebutuseemuko olumala bigenda bibula mpolampola ebitulututtu kakati ono monkeypox amuluma bagamba talina ddaka ne bagamba alinayo kulwimu obuzigozigo ne butyubu obuyinza okuba nga bumuwonya kwegala ebintu byono byogga amazima bitabula ebbanga libadde gwanvu nnyo ng'ebirwadde bimuluma byatandika mpola ne skin egende gwawo mpola ate bagamba nti wano monkeypox aba asobola okusukkawo kibategeeza nti yakamulumba kubanga ye Halima agamba nti sinani kinyinza kubanga namukola sigamba nti namuloga nga abasinga bye bagamba ye Halima abyewakana agamba talina kyeyakola kate Mukunja bagamba nti alina kyeyamukola kubanga yavuddeyo nakola oggulo ng'akola ki ng'amwetondera amusonyiwe amuyambe akole ki bwe liba ddogo alisazeemu Oliba dogo mbali sazeemu lyamusindikira Halima yagamba gwe Mukunja nga nkwagaza ki lwakimba nkuloga Halima yabyewakanya Mukunja bo balaga nti Halima alina kyamanyi binagwerawa binakomekerawa kubanga byo buli lunaku olukya byongera kubanga biranda kuva nnaku lwaggwe jiko nakologolo Mukunja yavuddeyo ng'akola ki ng'ayogera n'alaga nga Halima alina kyamanyi ku birwadde bino ebyamulumba kuba Halima agamba nti genda mu ddwaliro oba mukunneekwasa nze nina kyemmanyi ku birwadde ebikuluma ebirwadde byo Halima abyegaana Mukunja agamba Halima alina kyamanyi kati twale byani tuleke byani twale bya Mukunja nti Halima yamuloga oba twale bya Halima nti tayinza kubanga yaloga Mukunja nti yali mugaalira obulamu bwe kubanga Halima agamba nti Mukunja ali mugaalira obulamu bwe lwaki tagenda mu ddwaliro songa z'abano zo sizaakuggwa kati waliyo Faadiyo News KBTV RTV Uganda Now RTV muzi following zonna mbana amawulire agaba gatambula buli lunaku olukya gwe just checkingangako buli lunaku subscribing ojja kuba receiving message oba notification bw'obeera online nga ntaddeyo video oba receiving ka notification newe obadde ng'oli offline noddaho online notification oba ojja gifuna kasita osubscribinga amawulire go nkyagaba naddala amawulire ga Mukunja Ataseera gano kubanga ndabanga ebintu ebitagenda kuggwa kati kubanga ku bonna Mukunja agaanye okukkiriza nti birwadde byamulumbye bulumbi akyagaanye okukikkiriza ye abiteekamu agamba nti Halima mumwetondere agamba Halima ageza kumwetondera naye takola kitamusonyiwa yasabye bafaanizi be ogeza kubanga bakola ki bamuyambako kubanga bamwetonderako ku Halima Namakuula omukyalo oyo gabagamba nti saa zino yakola nga maama wa Rwema Namakuula Halima Halima mumutegeera bulungi byonna bava ku ssente obukadde 4,700 ezaali eza ssako y'abayimbi Mukunja zagamba nti Halima yazezza era yawamba emmotoka ye awo ebyava byonna mweraba